okuva embadde naye gwe ng'oestimatinga simanyi kuba wabaddeyo nga ne deal ze bakola nga simanyi okitegeera gaddiiru ki Mike okay zimenyeyo deal ze bakoze nga tomanyi nga 3 bintu binyo bebazenga bakola kuba n'ekirala exploiting omwana mumugyemu ki child labor eyo bagiyita child labor by the way eno exploitation yesuuse ne gavumenti erina okugyenoonyereze that is child labor ne gavumenti kiringa omuntu wabagundi waba triple ani bana baana bazina amazina ba ghetto kids nojja tugamba abaana abo tebalina ssente tekisoboka kakusese tenga asinga muwala wange Briella brand like okumanyibwa naye omwana wange okuba lwakoze yakakola emiliyoni eziwera 5 plus ekiki account emiliyoni 5 plus mu endorsements oshege ati kungamo kyanti omwana ono byomulabya alinye ennyonyi ng'azunga utafunye sente ate babadde bekwasa ennyumba ya muzeeyi yabagambye ennyumba ye yagizimba nga n'omwana we tannaba kukuba ekisoboka kuba kati bakwale tusobola kwogera byama penge abadde ayina byayogera wano ebaali batwala tenge era ke yali festival ya Jose eri yagaana okutuuka ya Jose yes yali erina okugenda ne bigaanamu awo baali balina abantu bangi abaali bagala okufuna analinzimanyi bali abantu bangi okitegeera ono omwana abeera atya okuba ati essaawa tetafunanga yadde essomero limuwa ajja asome no ekyokusoma kankinnyonnyole daddi waŋŋambye abadde ng'afuna endorsements ezo naye njagala mukitegere this muzeeyi sokuwuliza kikumene muzeeyi nnyonnyola wano daddi we yanyinyonnyodde ekyessomero kiri bwe kiti ono daddi wa Tenge muwalimu takkiriza mwana esomera mu buli ssomero omwana alina osomera mu ssomero lyaki ly'abasiraamu andi namutegedde point kwanzi nabadde olwedde ntandikiddewo ne mugamba kisooka agenda noonyeza omwana ki essomero gy'asomera aliyo nagamba soka olinako nze ni musajja mwalimu omwana wange tasomera buli wamu tojja mutwala nti ku Green Hill lwakubanga kino erina eddiini ly'abasiraamu ku percentage ki and point y'omusajja erimu eggumba point ya sheeke erimu eggumba ekyo nange nikyegera yangambye nze waakiri okwewerera omwana wange naye ng'asomedde mu ssomero ly'obuyisiraamu nga liina values z'obuyisiraamu ate nga lisomesa omwana naye nga Uncle Bruno tolaba nti sayidi ere gyatubuuza nti kati Bruno kanveeko nkomewo anti kamera ye eguza live positive shegera timagenda Uncle Bruno ekyeddiini ekyo omusajja nyinza okuba nga mukkiriza kuba musajja abika wa ddiini mulimu abantu nga bakulidde mu ddiini faffe tuli bakatuliki era ne muzeeyi yalinanga evakere onagenda muzisaaviyo biki ng'omukatuliki so nkitegeera naye obusobozi bwabangawo ontegeera so muzeeyi bajja kumubuuza ate bali abalabbayi nti kale bw'oba ogamba nti omwana we osobola omwesomosa naye jjukira maneja ze n'atugamba yasanga omwana tasoma kitegeeza muzeeyi yali tasoma kitegeeza muzeeyi ne waba ayagala eddiini talina busobozi somesa mwana awataba muzeeyi yabamutogedde omwana ensonga twogera bya kikulu kati kati ekyo nakyo mbale nange tunyala tukikanyeko ffenna ate muzeeyi kimu Bruno kati wano manyi kati wano tuli famire ffenna tugenda teesa muzeeyi nze mbadde nsaba nkimanyi oli musajja muisiraamu wa ddiini naye bwe tufuna essomero eryagala omwana kuba mangi nga liinamu abaana abasiraamu era nga bagenda kusigala nga bagamba omwana agenda asaale akole biki nga bamuwa basali kalungi tumukkiriza asome zimbadde nsaba kuba okugaana omwana osoma tukutogera mwana zimbadde nsaba tukutogera mwana you understand because kati kankwe ekyokulabirako Bruno omanyi nti nno fresh kid mukaliya ye ajemu kusoma kokka talinamu sente zafunyemu ajemu education ate nga aliwanana nnyo kuba taata yali agenda mutomeza you understand kyekyatuuka ku champion gudo ojjukira bulungi penge nga ali ensikini amulemedde champion gudo n'asemba ne bamulemesa ono omwana akyali mutono penge tenge
Ofuna bulungi. Ali mu P5, Tenge ali mu P5. You can imagine. P5. Yeah, Oh, the future is still bright for you, bro. Erinyo lina brand yo jikoze katakasera akaliwo kano kagenda kusoma obeko chogata kankubulire fame tewangala okuma fame okuwangala. Timo. Byonna mubajjukize enamba y'omwana yo waggulu. Wano wansi esente zijali emitwalo 6 tezigula na IT. Abagagga bonna bonna abali ku live eno. In fact, wetanga kubeera mugagga kuyamba tenge. Nedda sebo. Nali no mutwalo ogwa. Gwe gusobola kwata kuna kye kugenda kukolera saawe ne gusokyusa obulamu bw'omwana ono. Osobola kuba ng'olina 15 w'otudde awo tezina kye zigenda kukolera olwaleero ne sokyusa obulamu bwa tenge. Bambi tusaba busabi. Buli omu akwate kyakwata. Ate tulinako n'abantu kuno. Bahaji Yasini kwe mulimu tulaba. Ajamini. Ono mwana yeetaaga kintu kimu kuddiza ku ssomero. Azimbibwa akayumba bamweka fasita akasoka obulamu budde butambule. Sente si nyingi nnyo. Osegera kwa kati ne tunakaya ne bya YouTube ebyati tuyinza okutuuka nga ne tukoze eki tetuuse ku nzikiriza. Ne buno kye njagala olwaneko kiri kimu. Oyo muvubuka yesooka omuteekeko ku poliisi. Oyo manager. Nafunye baloya kubataze omwana mubuzise ekibuzo omwana omuto ekyangwe kimulemye. Amugambye webanga account zaffe babiri. Why did you log me out? Now, yes, because the account was banned. TikTok banning wana ebintu ne obanga tolina kyokoze. Ekyo tekikugisa mwana account ye. Alimba. Oyo mwana bamuteeko ku poliisi. Ayinza okuba talina na mulimu takola nga we yagulawo business yamala. Because kati wataddeko tenge ku gundi opostinga kochi. Kitegeeza ye commodity. Abeyatya commodity. Abantu bali bukubuuza abewabweru. Idrissa Ahmed spelling like Idrissa ED Webale Melissa webale tweyanzize emitwalo 5 ebyo byenjagala olaba Abannayuganda bwe batyo emitwalo 5 thank you Melissa abantu bagambye kati tulina emitwalo 7.5 tegigula na Samusanga bagambye mbere example kankwatayo ke account yange obuliko kamboku wettenge amma balisa webale oli musajja waffe webale balisa kimu nange tenge kamongerereke 10 kuno nange tenge kamongerereke 10 wano kwa account ya ikansi ukole bwe butu Uncle Lucifer gema yange natuwa yakakaddo yasimukira mu kakadde ochegira njamuteekako nze ssente naye kyembadde ngamba Uncle Bruno njata tenga asooka ategeere nti oyo omwana kaliya ye ekoma naye weeba ekomya ekomeddewa akunguddemu ki bagenda kujja omwana akola ebirala byoze mu ttenge ate nga afaanana birala nnyo omwana kaliya ekoma si musambi wa mupiira oba n'abasambi b'omupiira n'abayimbi bakoma Bruno zirabye tweyanziza balisa Timo tweyanzeege aka message nkalabe Timo webale okay Irese manja kitalo Florence nakigudde Florence tweyanza balisa Timo balisa tuba tweza emitwalo 10 amina tweyanziza Timo webale mukole bwe mutyo lannange abolu 10 tweyanziza ne mwongereko sente zile tuile emitwalo 8 tegigula Samusanga ulira abaana mbutimo owayo gebagebe bankuba bampa sente bankuba nengende waffe naddayo kunoonya nange nakomawo kunoonyanga gwe penge soko malayo point yo oyo wadde olina point edufu muzeyi njagala bino ebigabo bimuyingire mu bwongo tovola bera tuli mu bikola wano tujja kwesanjala mu situation nga tunoonya simu oba fiizi naye nze ngamba talenti y'omwana oyo ekomera nno ddala kuba si live stream nga ba high speed baani ba K-Senate ekoma omwana ajja kujja wano akupe ati waliwo bedalabe Zimbabwe waliwo yeyita tengetenge ng'oli yeyita ki waliwo omulala ge yali akukopyawo yali akozezaamu muzeeyi mbadde nsaba omwana ono yiye engeri gy'asobola ofuna omwogwendo gonna ogumusomesa mpaka kubeera kuba omwana wali mu P5 n'oluzungu lwayogera alumanyi sezi omwana wo mukalukalu ate si musiru abika bambi naye oluzungu aluyize ku street naye mujagujagu ali wiringa okubeera ng'abangulwa
omwana oyo birabira bye yeemoola gye biri bireeta ssente n'ebikoma ate buli ddakiika lunaku olukoma talanta zimerukanga butiko n'ekiwa obugagga ky'oyinza okumuwa tuwezezza miliyoni balisati mwati malino bagamba update kati ku iPhone 16 tuba tuguzaako sente meka timo tuba tubulako miliyoni nga nnya nga tukyali wala Abannayuganda gumu n'abantu gumu kitundu Abannayuganda just muli bubeezi bagumu naye kyogamba buli omu talinaamu omutwalo gw'asobola kuwa tengetenge essaawa eno naye tugenda tusondesa iPhone naye nga mu butuufu alina kugula Samsung balance agende mu school fees teetaaga lya bbeeyi nze nsobola onnoonya basale penge nze nsobola onnoonya basale mu bwa Bruno K bwange naye olina genda mu kawempe moziremu ez'abasiraamu ate abantu bakyuka Bruno kambuuze ku tenge bano abantu be wasisinkananga toyinaayo ku contacts zowasisinkananga obayinanga gwe nga mikwano gyo nga gw'omuntu Nowero speed Nabalina nina Nowero nina Zamzamu nga musajja Zamzamu ine namba ye Nina baba wange mukubira omugamba gye ku live stream eno una akomyewo bannaye ladies and gentlemen manager akomyewo balisatimu manager nga bwatereza abantu babulira omulamu oguli wano tetwagala balowooze tibatudde ku Bukedde TV oba NBS mubalaba mawulire tenge yasse wano kuyambibwa banyunywe balisatimu batekeko sente buli omu gy'osinzidde okubanga otulaba mikwano gyaffe abali e Canada abali e USA abali e London abali e Sweden abali e Amsterdam bambi tulina omulamu olwaleero twagala kuyamba tengetenge ye influencer asinga amaanyi bukyanga Uganda etondebwawo naye kyewuunyisa embeera gy'alimu mu kaseera kano nti essaawa eno alina nakutuuza live tumuwe ku buyambi ng'ate yakola n'awanika fulaga y'eggwanga in fact ekintu kino ne gavumenti muswala ku tengetenge be yakola vidiyo ze ne zitambula India ne zitambula Bangladesh ne zitambula Singapore ne mu bantu abatoogera lulimi yo n'atunda Uganda ne fulaga okubanga omwana ono atudde wano ng'asula mu nnyumba etonnya talina ssomero mwasomera talina kiddako talina yadde essimu ekwatibwa mu ngalo kiswazanga eggwanga kiswaza gavumenti nga mmwe abali mu kupromotinga tourism kiswaza buli omu akaseera kano teyeetaaga kinene yeetaaga akantu katono nnyafu n'essimu tumunoonyeze essomero omwana addeyo asome tumuweyo kye tumuwaddeyo obulamu bukole ki buddemu butambule mu kaseera nga buli omu yeegabira ekifo weegabira position ennene naye ate tenge yasaana just kumusikamu mukono atambuze obulamu bwe bambi tukatekusaba enamba y'essimu yeetu ine enamba ya Airtel neya MTN enamba eritamanyaga Edrin wekiri Edrisa Kikomeko buli omu alina kwate kyakwateyo nawo oli wakatalo osobola okuwa tengetenge omutwalo ne woba oli wa bodo osobola okuwa tengetenge 15,000 zokka ze yeetaaga tuyambye abantu ku live eno live ezizza obulamu bw'abantu engulu lwaki si tengetenge owaffe bambi ku mululo gwokka tuyambe tengetenge Mike Sebo okomyewo kati Mike wasalawo ebintu by'omwana obibbe ningo ngo tubanjanga mugumu nnyo okusinga abamubanja so Mike ngoli mugumu okusinga ffe abakubanja naye kati Mike kale kasoke kubuza ekibuzo nga tonnatandika gw'owulira otya okulaba tengetenge mu mbeera eno ey'okusondebwa ng'amazima okimanyi bulungi mwali mwena ne muzimba akawunti erina miliyoni 4 ne muzimba miliyoni 9 n'atambula amawanga ago gonna byonna byonna abikoze essaawa eno tumusonde tewanaita na myaka 5 ono si muyimbi nti wadda nti tusondera QTK tusondera tengetenge wa 2-3 years ago owulira otya gwe ng'omuntu nze omwana oyo kulagana naye bulungi nnyo muyite boosi kwako badolya nedda nze ndi mukwogera kyange munnange omwana oyo muzeeyi gwe mbadde ngamba ssente z'oyo omwana okitegera lwa nsonga ye yaŋŋamba nti omwana wange toddamu muwa ssente okitegeera
todamu kuwa mwana wange sente oli mukunja ukanya ne family yange sente inaziwanga Muzee bado mu sente meka. Muzee bado mu sente nyingi nnyo. Tubadde kyekibuzo blood. Tubadde tukolanga ebintu bingi nnyo ne muzeeyi sisobola kutuula wansi nti nzibale okitegeera naye tubadde tukola ebintu bingi nnyo. Kale wasembayo ddyo muwa ku ssente. Simanyi lwa nsonga wali wakyaliwo conflicts okitegeera. Nedda wasemba ddyo muwa ku ssente. Gwali guno mwaka. Actually badde muwanga eza YouTube buli mwezi. Naye ate meka Mike. Tokolize omwana olaba omwana nagamba muzeeyi lwaki omwana toyagala tumuwe sente za YouTube. Ono mwana besawuliriza Brad ono mwana mayina tata we yamuyamba okujja mu kifaananyi agabaninga sente oyitapangisa talina buvunanyizibwa omwana muto azaala omwana Mike abaana bangi ababadde kuli Mike abaana bangi bazadde babe babagaidinga mu careers. Cristiano Ronaldo abadde ne maama we mu bulamu bwe kuvanga yanga bana boyi Serena Williams ne Vanessa Williams babadde ne taata waabwe bana boyi ugaidinga omwana wo Justin Bieber maama we mu bulamu bwe ugaidinga Neka Yamalu Bruno badde nsaba wanze simanyi kwennyonnyolako uliranko anti obuzibu tubusanze kibuzo todambuuzo osasula sente mmeka kyekibuuzo osasulanga $10 kyangu nnyo damu bwotyo nga konti tekumukola Mike twagala ffe tukutegeere lwansonga neddamu mbadde mbasaba munnange nina obulumi bungi baganda bange mwana Mike kanyonyole muzeeyi kasuka nyonyole Mike genda maaso mbegayiridde kasooke njogere okitegeera nina obulumi bungi muganda wange omwana oyo namutandika myezi 3 namutwendikisa mu myezi 3 omwana oyo ne bamunzijako okitegeera bamunzijako okumala banga duration ya mwaka mbadde mbegayiridde musooke mumpulirize bamunzijako okumala tenge muganda wange mbadde nsaba ompulirize soko mulirize anko Mike the tugere maaso okay kale anti tego gena kwogera tofayo tukoleka anko Mike ayogere omwana oyo emu yange nali njagala omwana oyo asome okitegeera naye over sudden mu content gwe na creatinganga okitegeera ebintu kyagenda nga kigaziwa lwansonga nze naye sibitegeera bulungi okitegeera newe kyagenda nga kigaziwa nga mbiyiga okitegeera kwe kugulawo YouTube okitegeera we nagulawo YouTube muzeeyo ono munyini muzeeyo no gwolaba YouTube yatenge Michael bagigulirawo ku tenge nga maze trending asinga wagambye YouTube wagigulawo maze okola mulewa TikTok tenge nga trending nogulawo YouTube alenga wetyali Michael byadda YouTube rangu nagigulawo nze nganze sina bwe abulimba bwenjogera banne baali babiri okitegeera Mutwalibu ne Vika okitegeera naye baali aba by then account eyo utenge mbadde njagala nkubuze by then account eyo bali bagiyita batya Golden Angels International tenge yali tasoma okitegeera naye nga bali ababiri basoma naye omuna katono omwana engeri bali eri gye tubadde nga tukola content nga bali ababiri tebaliiwo kampiko ono omwana engeri gy'atasoma mbegayidde muwulize story yange
Ostegera. Nogijusa nefuka ya fefe nawe nefuka langu. Ati ngamba soko ati munange ngamba soko ompulirize. Ati nange yetjogera kyecho. Suwe cyali. Naye soko ompulirize. Suwe cyali. Olaba Mike ngabo oyina obulumi n'omwana ono bwali. Mike suwe cyali. Uncle Tenge ense kulaba Tenge, communication is a very important skill. It's the easiest tool. Okuwuliziganya kintu kizibu ate kyangu. One manager obuvunanyizibwa ayogere. Account yeno ye. Account ye ate nedda barista badde njagala olabe account eyo nagigulawo bbanga ki. Tenge nakufuna mwaka ki? 2021. Account yagulwawo 2021 mu July. Katwata nikokola content ddi. 2021 era Mike kubanga ffe twesanga ngo training abana naye abana bonna bangena tusigala abana bameka kati wali accounts twasokera kuwa street performance Guys, then wesera kati atuya ozinda kulwangu katono. As you guys are listening to all this going on, your 20,000 Ugandans, send this kid money. Because right now we are here kubanga embera y'omwana ono mbi. Boge mazima tuli mu bino byonna. He has only 1,100,000 that has been sent in. Ekirala ekiriwo nze omwaka 2021 nali siri salama. Zikamba gambe kino nali siri salama nali mbeera kisaasi. Najja mu 2022 eno ku salama. Ostegera era nze gye nagulirawo YouTube yange. Kati Tenge wagamba muno nti ate YouTube wangamba muno content namutandika 2021 badde mbeegayiridde n'obuwombekevu mugende mukebere video zonna mulabe video gye nasookerako nagitandika n'abaana aba Tenge ne Vika ositegeera kati wetwa gwali mwaka ki yali 2023 naye labayo Bruno bakutunulira ku account ya Tenge eno. Account ya Tenge naika yakoma okola video ezireta sente ndoze ziri serious banga ngaliiseko badde lindako wabulanze konsani yange kati Mike mwenga abadde mbulamu bw'omwana ono zino brand deals za kuba bino bya YouTube yetulimu tebirimu kwa Penge bwotunulia video eziri kuno yakoma okufuna ku video ezina views eziri serious ndoze emyaka nge ebiri emabega Nekirala nko timo kyendabye Bruno agenda ntuyambako Bruno munabitone omulamu ogenda maaso ennaku zino abana Uganda boogera ku kintu kya copyright nti n'obeera omuyimbi oli akuwandiikira oluyimba still ayinamu ownership mu content oyo oba producer collaboration bwe tugenda mu mateeka amatuufu ku biriwo today nga YouTube eno omukulu ono gye yasooka ogitandikawo n'erinnya eddala ne waba agikyusamu just n'agifuula Tenge he still owns some content there alina obuvunaanyizibwa ku yo bwe tudda mu bya rights ng'atandika na linnya ddala maze twekubira n'akyusa bukyusa ng'omulamwa gwe kupushinga ono agenda asome olwona alina amaanyi ku YouTube channel kwa yatandika na linnya ddala yakyusa bukyusa concept bwe baba taata ne Tenge bakikkiriza nti byatandika YouTube channel the same YouTube channel yatandika n'erinnya ddala under his own ono nga yatandika n'erinnya ddala muganange buzoole buli bumu kati nze bwendaba account okutuukawo ku 4 million subscribers kyekyagituusaawo linnya lyani eyo nayo question Bruno kibuuzo kirungi Tenge nga tannateeka video esooka ku page yo wali olina ba subscriber bameka naye abasubscribe oba 10,000 ekitegeza bano miliyoni nya Tenge bano bonna lwansonga nze account eyange nasalawo nebeera ya mwana lwansonga nze omwana nze namutwala kati kakubuuza ekibuuzo senga Bruno katono goza senga Bruno kateekako live wano ng'ali yekka ng'alinako abantu 5 n'amala n'ateekako Lucifer ne bawera abantu 2,000 baba bazze lwani
baba bazerwa natuwulira oyinza okuba owuninga page naye ate oli ya owuninga ekizimbye page ne content aliko because ikugambye senga onaavaako osobola osigazaako content yenze yamucreatinga omwana katalina yadde idea yadde nejja gwalinga oleta script yenze yeyoseya gy'olyako wenkunyonyola ekintu gyekyo gye kyava ku crusade wanze nali ngendanga nga ku crusade okitegeera yali praise and worship tata abadde ayagala kubuuzayo mike nze mpulira munnange ekibuzo kye kyembuuza Mike akkiriza nti otenga inako contribution ku account eyo oba nedda. That's why nze mbadde muwanga sente nga ziyita muggwe okitegeera lwansonga nze njagala tukolagane ffenna kati ze naye nkubuuza ekibuuzo okubeerako ne rights ne contribution byanjawulo ayinza okubakkiriza nti olinako contribution naye nga tolinaako right n'ekirala Mike toyinza kugamba nti yamwe babiri nga tebagirinako access tekisoboka bwe tebagirinako access kitegeeza ekyo kikyo Bali njagala tulye emabega mu bigambo byange kyatutuusiza wano si kugamba nti account ya 10 yali